Akawungezi kolina kuraliro tugenda kubanga tutandika n'abato abakukulumira omukulere Kaguta Museveni okubanga asuuliridde ekirime ekya vanilla nga sinaba kutuusako kankwanirizeeko mulungi omwagala ku PJ The News Anchor bwenti nkwebazeeko gye tussako engalo gy'osinzira okubanga ate okakalabya kansuubire nti bitambula bulungi. President Museveni wasuula akatale ka vanilla. Bazadde baffe balima vanilla mungi nnyo nga bamanyi bagenda kujjamu ssente tusobole okusoma. Kyokka ne musuula akatale ka vanilla mwebale nnyo. Kati olw'okuba vanilla takyalina bbeeyi tuzannyira muzannyire. Embeera yabadde yakazigizigi olunaku regulo wakati w'abasuubuzi mu kibuga Kampala abavudde mu mbeera ne beekandaga okufuluma olukiiko olwabadde lutegekeddwa wakati waabwe n'ekitongole kya URA okusobola okugonjoola ensonga ezibabobya omutwe. Commissioner General yabadde alagidde bannamawulire okufuluma oba okwamuka ekifo kino ekyaviiriddeko abasuubuzi okuba nga ate bava mu mbeera wamma ggwe eŋŋuume n'eseka. High Court's International Crime Division bweti esindise munnansi wa Portugal amanyiddwa nga Carlos Alberto mu kkomera eruzira ku alimanda era nga entabwe evudde ku kulemererwaho okusasula emiliyoni za Uganda 30. Omwami ono mu mwaka gwa 2020 bw'atyo yekakatika ku mwana w'emyaka 16 nga nnyina w'omwana ono yali mutunzi wa kyayi wali eri ku street z'e Najera bw'atyo n'abeera nga ate amutuusaako ogwa buli samaanya wabula ngono olwatwalibwa mu mbuga z'amateeka bamutegeeza okusibibwa n'okusasula ensimbi emiliyoni 30 akoleko kimu. Ono yategeeza nga bajja okusasula ensimbi wabula nga n'okutuusa kati tawangayo wadde n'ekikumi era nga abadde nga yeebulankanya. Wenjogera yakwatiddwa era nga yasindikiddwa mu kkomera eruzira. Ate ye UBC TV manager omukyala amanyiddwa nga Jane Kasumba yayanikiddwa omuvubuka amanyiddwa nga Pirate Mulwana ng'onajjeyo obujulizi bwonna obwoleka nti yawola omukyala ono ensimbi ze ziwerako ddala obukadde 41 n'ekitundu wabula nga ne gye buli eno omukyala ono tasasulangako wadde $5. Mu bigambo bye agamba nti omukyala ono yali yeeyamye okusasula ensimbi zino emirundi 5 kwegamba nga ajjamu wangako bitundu okumala emirundi 5 zibe nga ate zigwayo wabula nga kati zimaze emyezi 11 nga tamuwangako wadde n'olw'ataano. Ate ye leader of opposition omukramanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza bannamawulire nga bwe yakwata ensimbi ezaamuweebwa Speaker wa Parliament Anita Among alambule ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya owa Kawempe bw'atyo n'azizzaayo. Agamba nti mu kusaba ssente yasaba ssente za kulambula Segirinya za lunaku lumu lwokka wabula enviiri zaamuggwa ku mutwe nga bamuwadde ensimbi za nnaku 5. Ono yagezaako kubanga ate abategeeza nti sente zino bamuwadde nnyingi kubanga wakulambula Segirinya olunaku lumu wabula bamutegeeza nti tugenda zikujjako. Yalaba tebenyenya kwe kusalawo kubanga ate azibaddiza. Okusinziira ku b'ekibiina kya National Unity Platform ensonga eno bo baagitutte oba baagirabye nga Speaker eyayagala okulabisa Joel Ssenyonyi nti oba oliawo muli wanguzi. Y'omukramanyiddwa nga Duncan Abigaba yasinga asinzira ku mukutu ogwa X yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga afulumya amawulire ng'agamba nti wabaddewo olutuula oba meeting omwabadde okuteesa butya bayinza okuba nga ate bakwata omukramanyiddwa nga Anderson Burora Herbert gwe tumanyi obulungi yali yakawummuzibwa mu ofiisi ye gye buvuddeko era nga yamutegeezezza nti beerayo ng'okimanyi nti essaawa yonna bagenda kukwata wabula nga bagenda kuteekako omusango gwekuusa ku
by'ettaka. Weewaawo omukulu n'eyavuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti nze omuzannyo ngumanyi, bali mu kaweefube wa kumpa butwa era mbu bajja kunkwata beefuula abantu tte ku poliisi, awo bwe bankuba obutwa bwabwe awo oluvannyuma bajja kumpa bail. Bwe nnaaba nvuddeyo kye mulina okumanya nti nze nja kuba muwe wa butwa wajjo. Wabula n'ategeeza omukyala amanyiddwa nga Anita Among ali mabega w'okugobwa mu ofiisi ye nti munnange yonna yonna gy'olibeerayo nga okimanye nti naawe tojja kuwangaala ku nsi kuno kulaba ku maziika go. Awo nga nkugyewo yo gavumenti bw'etyo yalabudde abazadde nti egenda kuteekawo ebibonerezo ebikakali eri abo bonna abagaana okutwala abaana baabwe mu masomero wansi w'enkola ya bonna basome okufuna ebyenjigiriza ebirungi. Bino byayogeddwa minisita omubeze obyenjigiriza ebya waggulu John Muyingo era nga yabyogedde bwe yabadde yeetabye mu bikujjuko by'okujaguza emyaka 27 egy'enkola ya bonna basome. Songa ateru yeno yo ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga eyagala bannannyini bifo omukuŋŋaanira abantu abangi okuli obutale, amasinzizo, arcade, amabaala n'ebifo ebirala okutandika okulagira abantu okusooka okubalaga nga ndagamuntu nga tebannaba kuyingira mu bifo bino eggwanga lisobole okuba nga ate lirwanyisa obutujju. Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi bino abyogeredde mu kakiiko ka Parliament kwerinda bw'abadde ayanja embalirira ya ministry y'ensonga z'omunda ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024 okutuukira ddala mu 2025. Okiwulidde ekyo? N'ab'omu butale baagala ndagamuntu. Kinaasoboka oba nedda? Ko akalulu mu disitulikiti ey'Eddokolo kamazidde okuba nga tekagwa era nga UPC yasobodde okuba nga ewangula, wabula nga pulezidenti wa FDC Patrick Amriat yavumiridde engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'Eddokolo akawanguddwa munnakibiina kya UPC Sarah Aguti. Amriat agamba nti akalulu kabaddemu emivuyo egitagambika omwabadde n'okugulirira abalonzi nga ssente bazibasanza mu nnyiriri. Okiwulidde ekintu ekyo nga boolekera wali okuba nga ate balonda. Ab'akakiiko k'ebyokulonda bino byonna baabirabye naye nga tebeefiirayo era ye agenze mu maaso okuba nga ate agamba nti ebyavudde mu kulonda takkaanya nabyo. Tukimanyi bulungi nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni yakoze enkyukakyuka mu lukiiko lw'abaminisita baweereza nabo eggwanga. Bangi ku bo baasuuliddwa so nga ate abalala babakakkanyizaako ku madaala so nga ate abamu basigadde mu bifo byabwe ate ng'abalala baagudde bugwi mu bintu ng'omukulu Balamu. Ngenda kuba nga ate nkuyitiramuko mpola olabe baminisita ki era buli omu ali mu kifo ki, olabaani eyasuuliddwa, olabaani eyazze mu kifo ekipya, olabaani yasigadde mu kifo kye. Ntandise ne Vice President oyo nga ye Honorable Jessica Alpo n'enzirako Honorable Prime Minister and Leader of Government Business in Parliament yamanyiddwa nga Honorable Robin Nabanja. Ne tujja wano ku Cabinet Ministers tulinawo Deputy Prime Minister and Minister of East African Community Affairs oyo nga ye Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Tulinawo Second Deputy Prime Minister and Deputy Leader of Government Business in Parliament ng'oyo yamanyiddwa nga Honorable Moses Ali. Banji beebuuza Honorable Moses Ali akyakola kyawo kozi tumulabyeko nga embeera ye si nnungi ey'obulamu, mulwadde, tasobola kuyimirira mu bantu, tasobola kutuula era nga buli abeera akankanirira. So ebibuuzo bibadde bingi mu area eyo naye ng'ate waneeno tuli ku Third Deputy Prime Minister and a Minister without portfolio yamanyiddwa nga Honorable Lukia Nakadama. Minister of Education and Sports ye mukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni. Tugenze wano ku Minister atula mu Office of the President in brackets Presidency yamanyiddwa nga Mrs. Mariam Doka Babalanda. Atenga Office of the President Secretary yamanyiddwa nga Jim Muhoozi. Office of the President served by the State House Controller in charge of Science, Technology and Innovation yamanyiddwa nga Dr. Musenero Monique oba omujjukira ow'emmese ez'obukadde 88. Atenga Minister for Kampala Capital and Metropolitan Affairs yamanyiddwa nga Hajati Minsa
abanda listi ekyali mpanvu tukyagendera ddala mu maaso. Tuyinawo minister atula mu office of the prime minister general duties oyamanyiddwa nga honorable Kasule Lumumba, government chief whip tuyina Obowa Dennis Hamson, tuyina minister oyatula mu office of the prime minister relief disaster preparedness and refugees yamanyiddwa nga honorable Onek Hilare. Tuyina minister owekaramoja affairs yamanyiddwa nga honorable Peter. Tuyina minister of agriculture, animal industry and fisheries yamanyiddwa nga honorable Frank Tumwebaze. Tuyina minister of constitutional affairs yamanyiddwa nga honorable Norbert Mawo. Tuyina Anthony Jeno yamanyiddwa nga Mr. Chiriowa Chiwanuka. Minister of Defense and Veteran Affairs, Honorable Oboth Maxon Jacob. Minister of Energy and Mineral Development, Honorable Ruth Nankabira. Minister of Finance, Planning and Economic Development, Honorable Matia Kasaija. Omujukiro yo economy. Minister of Foreign Affairs, Honorable JJ Odong Abubakar. Minister of Gender, Labor and Social Development, Honorable Betty Among. Minister of Health, Honorable Jen Acheng. Minister of Information, Communication, Technology and National Guidance, Dr. Chris Baryomunsi Banank. Ngawe nakugambye nti mulimu abasuuliddwa era nga Minister Agnes Nandutu ono ye yasuuliddwa ku kifo kya Minister omubeezi w'ensonga z'Ekaramoja wabula nga teyavuddeyo n'agenda maaso okuba nga teyeetondera Omukulembeze Kaguta Museveni olw'ebyonna ebyamusobako mu kifo ekyo mwabadde aweerereza. So no munange sagala werabire nti omukyalo no Agnes Nandutu yali omukwabo abali mu mivuyo gy'okubuzaawo oba egy'okutwala amabaati agali gaweereddwa abawejjera Ekaramoja. Awo nga tuli awo wennyini Omukulembeze Kaguta Museveni bw'atyo yagenze mu maaso okuba nga ataakola enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggye lya UPDF n'alonda mutabani we General Muhoozi Laba nga CDF era ng'onaamuddirira yamanyiddwa nga General Wilson Mbadi Mbusu eyalonde nga Minister omubeezi ow'ebyobusuubuzi n'agobererwa General Samuel Okiding ngono yamyuka CDF nga addiridde omukulu amanyiddwa nga General Peter Edweru oyo naye mumujjukira nnyo gwe baatadde ate munange mu kifo ky'okubeera omuwabuzi w'omukulembeze essaawa eno. Wadengo omugenzi Sima All Access eke ejaja ichuli yatuva ku maaso bingi byalika ayogedde era nga munange bizze bibeerawo era nga omwaka gwo gugenderera ddala okuba nga ate guwera bukyanga atuva ku maaso naye nga yayogera ku mbeera oba ku nsonga ya Balamu okuba nti ajja kufuna ekifo ekinene mu mbeera ze ez'obulamu. Banga toyina kintu kyoyize mu Balamu manya oli musiru. Balamu ayambala essaati emu. Twakola kosi ye mu Bicomets tana of marketing, humbleness, Jesus Christ, ku bintu bya church, okwewombe, beba abantu abasobola tukakubukulembeze. Oyo Balamu asobola tukakubukulembeze nga temumanyi. Because atuva kumukumunga katogo. Atuva mpola nga katogo. Mwe mwine enkyembeeramu ne mulowooza by'amaanyi simanyi kyusa masaati kyusa. Ye mugezi nnyo. Biggest property gundi wano mu Uganda ye Balamu. Ba minister basinga sente abavunamira. Omuntu bwato bebe Museveni be yatuleininga be nabagambye jjo. Bwolinye osobola olinye ku General David Muhoozi n'ogenda. Nga talina kyakoze nga ye commander. Look at Mbadi. Birungi. Abantu bonna Museveni bagenze yesigise ebifo kati ebiri sensible oba ebiri ebina sensitivity batunuulire kasigazi mu police gendo labe birungi ku CMI gendo olabe David Muhoozi omulinnyako n'ogenda why target ye eri wala si akusuubiza bantu simanyi ngenda kufuula first lady simanyi ngenda temujja state nedda kati Balamu oyo gwe mulaba asobola n'okutuuka n'akyusa gavumenti nga temutegedde why Balamu yejjako byonna n'ategeera population mutulivinga ya 45 million people nga almost 40 bali uneducated. What do? Lower yourself down.
Balamu finally omulimu gw'okusiba mutabani w'omukulembeze pampa ogukoze bulungi taata ofunye ogufo state minister kati naawe Balamu otukulira Uganda buli kimu kisoboka wabula amazima Museveni okooye goge mazima okooye ebyo bidiversion byamu yadde mubireeta leeta naye amazima gali nti okooye kwata entebe ogiwa omwana atwale eggwanga mu maaso Balamu ekifo kifunye ekyo tubadde tukisuubira nekye tukusaba munnange osanze tulina mission enkulu ennyo oba ensonga eyewuunyizisa bannayuganda bonna nga twebuuza mwe be bawa ebifo tulaba ba minister of labor mulimu 3 baddidde omunnayuganda Saudi Arabia ne bamulya ebyenda ne bamulya ebitundu by'ekyama eyalidde abeewaabwe baamukimye ne bamutwala tebamuvunaanye ffe tulinze mulambo nga n'okuguzza ewaka lutalo musooke Balamu musooka otandikire ku ezo ensonga ffe twagala kutukolera twagala kutukolera oba bakuwadde kifo ki oba kifo ki mutukolere bannayuganda twagala kutukolera Balamu omaze n'owangula ssebo mu kisaati kyo ng'osibye mutani wa mukulembeze pampa ng'atamidde wimbe ebikolwa bye babiraba kanaawe oli ekyo wayagaliza embizzi kati ozze ng'oyambye mutani wa mukulembeze kuvaako angova Uganda zaabu Ebyo nga biri awo ye Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Anita Among bw'ati yavuddeyo n'ayozayoza omuduumizi w'eggye ery'eggwanga omujja General Muhoozi Laba ku buvunaanyizibwa obumuweereddwa era nga yategeezezza nti omukulu ono amwinamu essuubi lingi nnyo n'agattako okuba ng'agamba nti agenda kukola omulimu ogw'ettendo naddala ku nsonga y'okuba ng'ate akuuma ekifaananyi ky'eggye. Songa ate ye Lord Mayor Erias Lukwago yavuddeyo n'awandiika ku kibanja kye nti njagala okukiddamu nti wano wetulaga tugenda kufa. Bw'atyo n'agamba nti Uganda may God uphold thee. Okategedde akalayini akasooka ku luyimba lwaffe olw'eggwanga so ye mweraliikirivu olw'ebyo ebyakoleddwa. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa yakozesezza yayise mu ngerogero yagambye nti Land Road akwasizza mutabani we risiiti buuku okiwulidde ekintu ekyo. Weewaawo waliwo abaavuddeyo kubanga ate bakukuluma wampadde kisebo kubanga mu list ya minister olese nzo mpadde ki nganje yasamidde NRM ngankoze nebitasaana nampebu njagala sente musajja leka kwebuzabuze ejoli bwoba okoye eggwanga nga tuyagala tutegera vaamu ogende Germany obeerekeeyo nga Muhoozi ye president kubanga agenda kubeera ekyo tetukikisa. Oye na josala salama magezi n'okuyita mu koona mu CDF bayaga senior president advisor special person agenda kubeera president ate Museveni bagenda muwamba buwambi lugenda kero lunaku lumu Muhoozi alangirenga ye president wali kigenda kukolebwa ensi tegenda kukyuka nga wali agenda kwekalakasa eurubye president ekyo tukimanyi naye seba atusange nga tulina kye tuyina emyaka gye tuwasamidde tegimala omwana we asobola ogenda ku radio naye asamanga ffe mukukuta muyite eno muyite mukona. We know Museveni how mafia you are. Muhoozi is going to be a president. Your appointment yesebeji wa muwadde ata agenda kuwamba ate mugenda kujjamu obo kisa Mukama yagambye Muhoozi agenda kuwamba Museveni oba muwambe kuba naye tumukoye tena kyatuwa mwe batiimu MK mulindeeko okujaguza kano kandi bakakodyo akajja Muhoozi mu byobufuzi. Museveni nga bwe yatta DP, nga bwe yatta UPC, nga bwe yatta FDC, nga bwe yatta NUP ne Pierre yagimaze.
toyinza kukwata abantu babadde ba spear aiding activities za Piero yu noba wabwa minister bwokwata balamu n'omuwa office ekyasinza okubeera busy ey'abaana mu genda oba omaze okumusalako obudde bwonna bugenda mobilizingira Muhoozi bwokwata Muhoozi n'omuwa obwa CDF oba omaze okumukikinga out mu byobufuzi by'eggwanga Uganda agenda kuba alowooza ku ntalo ziri Congo agenda kuba alowooza ku kukuuma nsalo kukuuma magye obudde agenda kubeera na butono nnyo kufa abamwagazi obwa president kati nga tonnajaganya manya nti Museveni Piero yagikubye ekigo toyinza kwata balamu n'omuwa ministry agenda kubeera concentrative mu office kuba ozimanyi office z'awane z'aba minister ogivaamu eddakiika emu omwana nabba amabaati ne bagandi minister watuteeza amabaati kati bw'aba amaze okumufuula busy balamu yatandika ekintu kya Muhoozi project ng'abadde akituusizza wano kiddayo ku kiri Museveni yagamba nti agenda kutuuka 2026 nga tewaliwo opposition kuba kati opposition gy'abadde alina wano erimu amakulu ye ya Piero yo Muhoozi Kainerugaba ne bw'aba amaze okumufuula CDF amaze okumufuula busy olaba Muhoozi abadde tafunika luli nga just presidential advisor simanyi special operations ne kati ng'omaze okumufuula CDF kutambula ne mamba ezijjuza Kampala yonna baganda bange tulindeko okusanyuka Museveni yandibanga atukubye ekigo fa abaagala Muhoozi Kainerugaba nga president wa Uganda ddako abaatukoze bubi tuyinza kukwata abantu baffe mu Piero yu n'obawa bifo mu gavumenti gy'omanyi nti yabunkenke buli kaseera olina kuba mu ofiisi kati amaze okubafuula bizo n'addamu okubalabawa amazima ga Katonda kandibanga kagenderere nga bwe baakubye nuupu ekigo neetuuka okufuna abantu 100 eddokolo Museveni yandibanga atumaze naye kye tusaba gye n'Omuhoozi Kainerugaba essuubi lye tukuyinamu n'obudde bwe tukutaddemu ke kaseera olitayadinga ebintu by'amagye president bw'aba akwagala nnyo era ng'ayagala kutuyamba akuwa obwa commander in chief awo we twagala oba mukikola mutya mukeere nga gwe president wa Uganda ffe tunaabe mu maaso tukube embuutu tunywe omwenge tulye embizi ebyo ebya CDF tebijja kukola kubanga tukwagala mu bantu kati tubadde tukutwala kuyigiriza abantu bya bulimi bya bulunzi mbadde nkumobilizingira abavubuka kubayigiriza bya bulunzi na bulimi kati bakufudde CDF n'addamu okukufuna nze siri musanyufu era sigenda congratulatinga muntu yenna kuba bw'otujjako balamu mu ppule abadde akwata omupiira ne tukuŋŋaanya abantu n'omufuula minisita agenda kubeera wa protocol bize wa masuuti nga nsaaliddwa Piero yu yange so nga ate bo abandi bali mu bikujjuko already ng'omukulu amanyiddwa nga Honorable Kasolo Haruna ye yatandise dde ebikujjuko ebyokuba nti munange ye yasecurinze ekifo kye ajitunula kene sekulaba eti bakunaza olweza aji omulabye oyo masanyalaze Honorable Minister omujuvu Samueleku olweza sebo tukwagala ku NRM wali ku site bwe tukwagala osebo mukulu Robert Kingo Palette Yes, yo mukyala manyiddwanga Modowara Papa Doreen Kabarebe yes oluvannyuma lw'okuba ng'ataawulira ebigambo Full-Figure byayogedde ku mukyala munne Catherine Kusasira yavuddeyo n'amugamba nti Full-Figure you have no audacity to talk about Catherine Kusasira mwembi amasavu azawe ge yayimbako mugenkanya ddiya kansubire nti ebigambo ebyo wabiwulira bulungi nabikutusaako Full-Figure nga aliko byatugamba ku Catherine Kusasira so awo Doreen Kabarebe wasinzidde naye nga bangi bali eri beebuuza Full-Figure akoze atya ne Buchaman bakyali ba presidential advisor oba nedda kakati no tujja kubanga ate twongera okubimanya we bali kubeera mulabi mulungi owa Pigeon News nyongera okujjukiza nti for airport pickup mukwano njangwa mpagireko ate nga nawe yetaze okubaako omuntu ogwo surprising nga bukekisi obwomu ebimuli ebirungi kyonna kyewetaze mbeera nga ate nkikwasiganyiza ddala bulungi
nsiima nnyo nsiimira ddala abantu b'e South Africa Johannesburg mwakukuluma ne mugamba nti mwe sibatumirako naye nga mbatumirako baswiti mwebali nnyo mwebali ddala okubaayo mbadde pije okuba nga ate mbaweereza sigala nga ogyekomireko ngera kuba nga ate nkwongerayo mu mawulire gaffe amalala atakuumira mpeera akunkumire obeere bulungi nkwagala nnyo weeraba.